tusinda Munna FDC Dr Kizza Besigye ne munne Lubega Mukaaku leero babiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwwako ku Buganda Road okusaba okweyimirirwa ku misango gy'okkuma omuliro mu bantu gye baggulwako wiiki eno. Ababiri baakwatibwa ku Lwokubiri lwa wiiki eno bwe bali bakubye olukuŋŋaana wakati mu kibuga Kampala nga bakunga abantu okuwakanya ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Emisango gino baagyegaana era ne basindikibwa ku alimanda eruziya gye bavudde okuddamu okulabikako mu kkooti okusaba okweyimirirwa. Kyokka omulamuzi wa kkooti eno Asuman Muhumuza aganye okusaba kw'abano okweyimirirwa ng'agamba nti talina bukakafu nti tebaddemu kwenyigira mu misango gyegimu singa akkiriza okubayimbula ku kakalu ka kkooti. Omulamuzi yeewunyizza okuddamu okulaba ababiri bano mu kkooti yemu mu bbanga ttono nnyo okuva lwe balabikako ate ne bavunaanibwa emisango gyegimu. Mu nsala ye omulamuzi ategeezezza nga kkooti bw'etasanye kuyingizibwa mu byabufuzi era ng'ekitiibwa kyayo kisaana okukuumibwa butiribiri. Ono bw'ati ababiri abazzizzaayo ku alimanda okutuuka nga lumu omwezi ogujja wabula n'abategeeza nti baddembe okujulira ensala ye. And on that basis the application for bail is rejected. The matter is adjourned to 1st of July. For mention, the applicants have a right to petition the Chief Magistrate of the High Court under Section 77, subsection 3 of the MCA. Tetulina kyakola tugenda kuyita mu buzibu bwe twayitamu luli era bwe bumu tweyongereyo mu kkooti esingawo. Kikyunyize era mukadde waffe muganda waffe agenda kusigala nga ali ku limandi ne Sam Lubega naye tetulina kyakola katugende ku apiiru tuwakanye omulamuzi ono kyasazeewo. Guno mulundi gwakubiri mu nnaku 11 zokka nga Besigye ne Mukaaku balabikako mu kkooti eno ku misango gy'okkuma omuliro mu bantu ng'era gwasooka gwaliwo nga 25 omwezi oguwedde. Ku mulundi guli ogwasooka Besigye kkooti yamuyimbula ku kakalu ka Yakobo kadde 3 obwo obuliwo. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu.